luyimba buli omu kamanyi lusuku lwa sementi katunyumira nange ndo kanyumira nnyo ntuka muvubuka omutono azze bannange ebiki buli omu n'amwaniriza naye omwana wattu oyo yagenda n'akwata kasente omwana n'afuuka omwana abantu abayisanga bantu buli kimu ng'alaba yakola ki yaliwo n'atandika okuleeta empisa kale ezitali za mu bantu wuuyo tugenze ku maama we akoze byonna bye yakola byonna mwakola ki mwabitegeera nekimuleetera okubeera nga akyayibwa abantu so nga ate yali azze n'amaanyi gwe omuyimbi ali eyo nti ono ali kino kubanga omuntu ali ebisiyaga era omulaba abeera n'enjogera yiye abeera n'enneeyisa yiye abeera nnyo mu bakazi okitegeera kati ng'abulako kimu kwambala sikaati naye oli muvubuka muto ate olabika bulungi talenti ogiina oyimba bulungi ddoboozi ddungi ate n'abantu bakwagala nze ŋŋamba eyo gy'olaga eyo wandibadde okuba kayutaani nodda emabega n'okola ky'olina okukola gwe omusajja kubanga ate ffe tukumanyi oli musajja naye ate by'okola otulaganga omukyala tetunaba kwawula oba kiri kitya nakuba okwata ku ssente ate ofuuka ekirala kati be baana abo ate bw'okulira ewantu nga tebakubuuliridde bulungi ne gujja bagira kuga n'ogirayo ddala ate empisa ziri eziraga nti nze saabulirwa saagala kumanya ndi kino nina ssente zange neeyimbira saagala kuŋŋambako biki okitegeera embeera ng'eyo naye nze ŋŋamba mwandibadde mukkakkana ne mukkiriza abo ababasingako okumanya ne babakola ki ne babawa direction entuufu ne mutagwa kubanga kyemunoonya gy'emirembe munoonya kubeera bulungi naye ate Katonda bakuwanzeeko eddusu n'ovaayo mu abo abangi ababuyaana leka ate kwefuula kitagasa omuleme gwa balansi mmanyi naye nga kyemmanyi tegukyaliyo era gukolebwa abo nga tetulina tumuteeka nti oba agwa wano oba akola ki oba agwa wali. Mabiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Happy 2024 abalabi ba AR News YG mbagala nnyo Senga Selebu okuva eno mulago kubiringa ku chachi ya Kakande awo we tusinziira okubeera nga ate tubaweereza mutulaba gabaliriddawa awoka woba otusanga Senga Selebu Senga Mabirizi nanga ate mba nsonze 2024 tugenda kiwunzika bwetuti tugenda kitambuza bwetuti gwebeerako ku AR News UG ate oberenga oyiga ate omanya n'ebyo ebikwata ku bayimbi bani abagenda okugwa bani abayise bani abatukuba obulungi awo wonna tuba batuusaako. Okay, Senga asoko babuli ekiki tukola nga tunagenda maaso Senga Selebu gw'olabako wano eno akola ku bintu ebyenjawulo okuviira ddala ku nsonga z'omu kisenge mukwana ekisenge kyo nga tekiteredde wano wokka woyina okujja eri omwami n'omukyala
eri abaana abayingira obufumbo saako n'abo abeetamiddwa abaagala okubufulumya. Awo nno tuyina engeri gye tuzza emitima gyabwe okusobola okubeera nga ate baagala ekyo kye bakola kye bayingirira, kubanga obufumbo omuyimbi yayimba n'agamba nti nno kiringa kiyungu, kitegeeza toyina kukifuluma kubanga bangi bajja kusekera, bangi bajja kukwogerera, naye kuguma. Awo ne tugenda ku skini, mukwano gwe ng'olina kiskini ekikyafu bambi nga kyakusobera, nkaseera obeera mu kisenge, biseera weyalinga makeup because toyagala abantu balabe skin yo, toyagala balabe balabe, toyagala balabe enkovu. Mukwano osobola obeerawo nga tolina makeup n'osigala ng'olabika bulungi, yes noteekako ka lipstick, n'obeerawo nga okikuba ng'olabika bulungi. Ebyo byonna wano tubikolerako ddala. Surprise nazo tuzikola. Oyagala osurprising omwagalwawo, oyagala giftinga muntu wo mukwano, ebintu byonna ebyo wano wasenga baselebu byonna mbikolako. Just ntuukirira ku 0704737114. Okay, Senga tukwaniriza ku mukutu gwaffe News UG. Nange nsanyusa obasinkana. Okay. Omwaka guweddeko tutandise omwaka omupya. Alhamdulillah. Naye engeri gy'oli mu industry ya music nga oli Selebu ate okwatagana ne baselebu, twogera ku bayimbi nti abayimbi babeera n'amalala ebiseera ebisinga nga bakubye akayimba abantu ne bakaagala, ne balowooza nti oba oliawo mu nsi be balimu bokka, nti be balina oluyimba bokka, nti teri mulala asobola okujja n'amugjawo. For example, tusooke tutandikire ku mwana mulenzi gwe bayita Lusuku lwa Seminti naye ng'amanya ge Alimpa Lonati. Okay, Lusuku lwa Seminti twamumanyira nako akakayimba buli omu kamanyi. Lusuku lwa Seminti katunyumira nange ndo kanyumira nnyo, ntuka muvubuka omutonaze bannange ebiki, buli omu n'amwaniriza, naye omwana wattu oyo yagenda n'akwata kasente, omwana n'afuuka omwana abantu abayisanga bantu, buli kimu ng'alaba yakola ki yaliwo. N'atandika okuleeta empisa kale ezitali za mu bantu. Wuuyo tugenze ku maama we akoze byonna byonna byakola byonna mwakola ki mwabitegeera, nekimuleetera okubeera nga akyayibwa abantu, so nga ate yali azze n'amaanyi. Gwe omuyimbi ali eyo bw'obanga okubya oluyimba lw'Omukama Katonda n'akuyamba ne lukwatayo, kubanga batono nnyo, baana bangi nnyo abali abalwana ng'ayagala kubeerako ku fame, ayagala kubeerako ku stage naye nga tekisoboka, tanafuna hit. Kati Mukama Katonda baba akuyambe n'ofuna hit, mukwano gikozese bulungi, weeyise bulungi mu bantu, tomera mawaggale. Bw'oba Mukama akusoboseza n'okwata ku mitwalo 10, yes, tokyawa bantu, buli omu sigala ng'omwisanga obadde omwisa. Tomusukkulumako olwakuba nti n'ofunye ssente, toli wanjawulo nnyo, oli muntu ng'abalala nabo nga wokola ki nga wobalaba. So weeyise bulungi, weeyise bulungi, kubanga n'ezo empisa embi z'oba oyolesezza eri abantu kyekiviirako ne bafaanyizibwa okubeera nga bakola ki bakukyawa olw'empisa zo. Alimpa asaya kakano tetulina wetumuwulira wadde n'akamu akayimba ke baali basuutasuutaka kwegamba abantu baakirabira tebakyakaagala kati takyafaananika. Oyinza okugamba nti no kyeyayagala naye nga ate si kyeyayagala. Yalowooza nti oba engeri gyeyisamu oba ekkubo lyakutte eddungi naye nga ate ligenda okukola ki omusuula. Mwana yajja bulungi naye n'agattako n'okunywa ebiragalagala. Mwenye nabyo birina engeri gye bikyusaamu muki omuntu. Kati ssaawa zino aliwa? Kati mbuuza ggwe omuyimbi aliwo kati nti olina hit, naye abantu tobalabanga baki bantu. Alimpa buli kusuti wayitanga mu bbaala buli wamu nga bakuba Lusuku lwa Seminti, ne ku mikolo baali balukuba, okitegeera. Naye kati wa oluwulira wa? Sikyaluwulira nze. Bane mweyise bulungi, ensi gyabagondera,
Senga abamu bagamba enjaga nti yebawa vibe naye ebimu ku biba bya Alimpa enjaga naye yayongera ku bulamu bwe kubanga bukkirira ddala wansi kubanga batugamba nti n'ekinkumu kino tekikyaliko njola wadde n'akamu era talina nandagamuntu ekyalimpa kyagira lwakubanga enjaga akozesa ngalo zino eno anti enjaga yo baaba ewa omuntu vibe kubanga omuntu anywedde enjaga ayinza obbeera agweri ku kayina n'alaba nga ali wansi n'ayagala aveyo n'agokukana ng'agudde akoze ekyafudde kitegeeza enjaga eteekawo ekintu ekitali kugamba oba nkiyite ki enjaga nkiyite ki n'erinnya limbuza eryo kituuma naye nga kyoba omanya enjaga mbi enjaga butwa woba ogikozesa mukwano gwange giveeko talina kyegenda kwongerako okuleka okwonoona obulamu bwo bwonna nga wolaba Alimpa yonna gyali Mukama musaasire amulage ekkubo ettuufu era aveeyo atuweereze kubanga ate ffe tumwagala singa akomawo ng'akyusizaamu. Mwana mulenzi gwe bayita VYROTA atwogera mu myaka emitototo ate tonatuuka ku VYROTA waliwo omwana mulenzi bamuyita Biswanka omuvubuka omuto omulungi. Eneyisa yo ogiraba otya kubanga abantu abamu batandise okumplaininga nti yandikomekera nga balaba nti no ali ebisiyaga because eneyisa gye yeeyisaamu kwegamba erabikira ddala nti ate yeegomba okubeera omuwala ate nga takyasobola kubeera muwala. Anti kaakati bannaaye Biswanku tetugenda mumuteekako nti nno ali ebisiyaga kubanga tetukimanyi tewali alina proof naye ate eneyisaayo njogera nawe Biswanku yeeyinza okuwa proof eri abantu nti ono ali kino kubanga omuntu ali ebisiyaga era omulaba abeera n'enjogera yiye abeera n'eneyisa yiye abeera nnyo mu bakazi okitegeera kati ng'abulako kimu kwambala sikaati naye oli muvubuka muto ate olabika bulungi talenti ogiina oyimba bulungi ddoboozi ddungi ate n'abantu bakwagala. Nze ŋŋamba eyo gy'olaga eyo wandibadde okuba kayutaani nodda emabega n'okola ky'olina okukola gwe omusajja kubanga ate ffe tukumanya oli musajja naye ate by'okola otulaganga omukyala tetunaba kwawula oba kiri kitya. Ndowooza yajja tubuulira nti kati ndi musajja oba ndi mukyala olw'ebikolwa bye byebijja okutulaga. Omuvuka gwe bayita VYROTA omumanyi naye muyimbi. VYROTA abantu era nabo batandise okumukomplainingako nti muyimbi mulungi era awa vibe abantu naye obuzibu Amalala nti nago gatandise okuba nga gamuyitako nti abeera ku stage n'atandika okuyimba akalulu we kayitirira esaati n'ajjamu empale azireka eno neziga eno wansi omulembe gwa bbala poza ayimba kayimba ki empale yeegudde balibuuza ani ani VYROTA si muyimbi mubi mulungi naye sente eno erina engeri gyekyusaamu abantu. Manyi n'omuntu w'okulira ennyo munaku bw'okwata ku ssente ate ofuuka ekirala kati be baana abo ate bw'okulira ewantu nga tebakubuuliridde bulungi ne gujja bagira kugamba n'ogirayo ddala ate empisa ziri eziraga nti nze saabulirwa saagala kumanya ndi kino nina ssente zange neeyimbira saagala kuŋŋambako biki okitegeera embeera ng'eyo naye nze ŋŋamba mwandibadde mukkakkana ne mukkiriza abo ababasingako okumanya ne babakola ki ne babawa direction entuufu ne mutagwa kubanga kyemunoonya gy'emirembe munoonya kubeera bulungi naye ate Katonda bakuwanzeeko eddusu n'ovaayo mu abo abangi ababuyaana leka ate kwefuula kitagasa. Omulembe gwa balansi mmanyi naye nga kyemmanyi tegukyaliyo era gukolebwa abo
nga tetulina tumuteeka nti oba agwa wano oba akola ki oba agwa wali. Okay, nga tumaliza bugambo ki bwo naddala eri abakugoberera bakirayansi bo n'abo abaagala ofuuka bakirayansi bo nga tebamanyi bakusanga na products kizoyina in fact services zonna zetukola wano kumabirizi abo products. Abangoberera abalungi mbagala nnyo. Ekisooka mwebale kunjagala, munjagadde ebbanga lyonna lye mbaddewo. Kugamba nti munaye gwe naali eyo ng'olina obuzibu totya kutuukirira muntu, tuukirira senga Selebu omugaye ndiri bwenti ne bwenti ne bwenti. Tosooka kulembeza ssente ku bulamu bwo kubanga ssente tesinga ki bulamu, okitegeera. So oba ofunye obuzibu bwonna nga ddala olaba neetaagisa nti nze musawo asobola okujjanjaba obulwadde obwo mu butuufu ntuukirira. Mbagamba nti nno 2024 ebipya bingi nnyo ate nga bikyajja. Tulina bye twafulumiza ate nga n'ebipya ebirala tukyakola ki tukyabireeta. Eri abakyala twabaleetedde August ono w'abakyala. Gwe ng'okimanyi totuuka ku ntikko mukwano lino eddagala lijja kuyambako pressure okuwa amazzi ago pressure gasobole okuyamba gakola ki gafulumayo bulungi ddala. Otuukako ku ntikko maama onyumire ku kye tuyita ebyo byennyini by'otegedde. Bingi nnyo betufulumiza eri abaami n'abakyala ebizigo ddagala lya ulcers. Mwenna mubeere nga mukola ki mutweyunira, togenda walala wonna, totangatanga, just jangu mulago kubbiri nga ku kyaki ya Kakande. Bw'otuuka ku kyaki ya Kakande kuba essimu Senga ndi wano na wano na wano nkoze nti okubeera nga nkola ki nkutuukako ku 0704737114. Alina ekirwadde kya skin oyagala surprise nga mwagalwawo bannange menye kindeke ki gwe jangu nti ife bamabirizi buli kimu tujja kikolako nga wekyetaaga tugaba services ennungi eri gwe client waffe. So mukwano tweyune tunoonyeeko tugoberere ate ojja kuba ofuna ekisingawo.